nalabyewo akavuvu ngano Shebbah we yabadde ayimba. I'm told Shebbah teyabadde ku gundi. Abayimbi bangi abadde bayimba nga tebaliiko ku program, which is not bad. Naye abayimbi bakimanyi bw'ojja nga toli ku program, gende wa DJ, waayo music gwe oyagala oyimba. Because ebiseera ebisinga babivumirira ba DJ, ne DJ babeera n'abantu. Nze nalabye oyo omwana DJ Jamiru ng'alina abayimbi balinga miliyoni nga bonna bagala ateeka mu music. Anti Shebbah atuuka osaba oluyimba lwayagala oyimba nga ne Jamiru talina program. So eri omuyimbi n'abantu b'otambula nabo people who are supposed to manage your music balina okuddukira mangu ewa DJ. Bannange ba DJ babeera ne music waabwe gwe bakuba ow'endongo gw'anaakubiranga mu club ate nga si gwakubira ku kivulu, not because music omuyimbi aba tamulina, but program ye ebeera too tight. So it is on you to go ng'obudde bukyali oluyimba ne baluteekamu. Ndowooza Shebbah asaba oluyimba nga Jamiru talulina, but then waliwo ne fani ateekwa okuba alina kye yagambyawo Shebbah, because nzijukira Shebbah abuuza Shebbaholics muliwa bawanika emikono agamba onaafulume ali mu kifo kikyamu. Shebbah nkusaba kendeeza ku busungu. Olaba mu nkuuko muwaddemu abantu bayitirivu nnyo nga bakwagala nga banyumirwa music wo nga they are dancing along, singing along. You focusing on one person kiba kiraga bunafu bwo ng'omuyimbi. Tubeera ku stage abantu ne ba throwing insults, but then there are people who are screaming for you. Why don't you focus eri abantu, say like 10 people abakuwaana okusinga omu throwing the insults? Kuba kiba kirabisa gwe ng'omuyimbi. Naye nammwe bafanzi bannaye mulekerawo disrespecting abayimbi bano, mulekerawo disrespect ekendeere. Waliwo ekintu kye narealizinga we nali ngenze mu Barcelona nga nyingidde mu kisaawe ogula ekyokunywa. Ekyokunywa kiyinza okubeera nga kya 15. Kino ndowooza nakyo ndowooza bajja kitula mu butunuzinga because basomanyira abayimbi. Oba gavumenti ewera obucupa nti bw'otuuka ekyokunywa kigula ku mulyango. Bw'omala okigula ku mulyango, because nalabekawo MC ng'agamba mulekerawo okuguza abantu ebyokunywa, tukoye obucupa throwing okubeera nga bukuba abantu. Katugambe ekyokunywa kya 15, disposable glass ogigula $1. There is no way you're going to throw your disposable glass ey'omutwalo, tekisoboka. Bw'ogizaayo wali ku mulyango bakuddiza omutwalo gwo oba you go with it. Ne because obucupa buli disposable, ne mu disrespectinze nnyo abayimbi, kintu kibi nnyo. So simanyi kye bayogedde ku Shebbah, but she came out and addressed that. N'agamba yazze okuyimba naye nga music we taliiwo, kuba I saw her walking off the stage nga tannamala kuyimba. Ekyo nakyo kyabaddewo awo.